Kakati muwulirize. Kadamu ono gwolaba bamututte mu ddwaliro ne bamulongoosa. Yagambye bakama ab'embu awulira omutima gumuluma. Bakama abo kye baasoose okulowoozaako kwe kumutwala mu ddwaliro ne bamugamba ogenda kulongoosebwa. Bwe bamututte mu ddwaliro Kadamu ono baamulongoosezza. Bwe bamaze okumulongoosa okumanya Abawarabu bantu bazibu nnyo era mu mwenna bankuba kyo ne bakadamu abali eyo. Bowulira nti oyina ekintu ekikuluma tokkirizanga boosi w'Omuwarabu kutwala mu ddwaliro nti bakulongoosa. Bane temukkiriza operation. Abawarabu n'omugambako nti liiso linnuma baagala kulirongoosa. Ne bw'omugamba nti wano omutwe gunnuma baagala gulongoosa. Abawarabu bansobera. So Kadamu ne bamututte mu ddwaliro bamukozeko operation ku mutima ne bamulongoosa mbu yabadde alina heart infection. Ne bwe bamaze okumulongoosa bamuggyeyo mu ddwaliro ne bamutwala ewaka. Tebasobodde kumukkiriza kufuna treatment emala. Jjukira omuntu gwe baakalongoosa basooka ne bamulekayo mu ddwaliro ne basooka ne bamujjanjabako mpaka bw'atereera. Naye Omuwarabu ono olwamaze okulongoosa Kadamu ono Lola bamusudde ne bamujja mu ddwaliro ne bamutwala ewaka. Ne bamugamba dde ewaka. Kati mukazi wattu abeera ewaka agenda okuwulira obulamu takyalina, takyewulira bulungi. Kwe kutandika okugamba ku mikwano gye n'abagamba bannange muliyo naye ne mpulira nfa. N'akava ku operation ne seewulira bulungi. Obulwadde mpulira buntwala bummalawo. Ekiro mukazi wattu nassa ogw'enkomerero. Kyokka oluvannyuma lw'okufa boosi we atandika okukutanga agamba nti ayagala Kadamu ono bamuziike mangu. Ayagala bamuziike eyo ku ddungu mulimbo mangu. Oba bamuggyemu omutima gw'omulamu ne bamuwa ekitimatima ekifu, ekyo nakyo kisoboka. Oba bamukoze biki, oba bamuggyemu biki, teri amanyi. Kakati njagala nsooke nkutuuseeko vidiyo eno ogyewulirireko ne nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Ne mmwe mwenna bankuba kiyo Kadamu naddala kuba mwe abasinga okulwalira mu biyumba. Temukkiriza bannange Bawarabu kubalongoosa. Omuwarabu omukono naye guba gukuluma bulumi ayagala bakulongoose. Omugongo gagukuluma ayagala bakulongoose. Bo baba n'ebigendererwa byabwe mwe mutamanyi, so mubeere beegendereza. Kankutuuseeko vidiyo eno nkusaba ogyewulireko gimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiiyo. Ngabatiyo kansubira oli bulungi. Nange gyendi ejo banongoosezza. Wele bunuma. Njo banongoosezza. Bankebedde omutima nga gunnuma. Naye nafuna infection eyo ku mutima. Ndi eno nakomyewo ewaka naye sirina maanyi. Obulwadde bunnuma. Obulwadde bunnumye. Obulwadde bunnumye. Wele bunumye. Sirina yatuukiyo. Sirina maanyi. Obulwadde bunnumye nnyo buno. Nze najayana buyayanyi. Njayana. Niteredde. Iyo byonna nsobola ntambula. Niririnze. Obulwadde bunnuma. Wulira story ya Lola ono omwana yafudde oluvannyuma lw'omukolako operation. Agamba nti yafuna obuzibu n'omutima gwe. Era bakama be babadde akolera ne baleeta decision bamutwale mu ddwaliro bamukoleko operation. Bane baganda bange mbagamba ekintu kimu. Kye bayita operation kintu ekibeeramu obulamu bwo n'okufa. Teri muntu yenna akkirizibwa ng'oli ku kyeyo mu nsi gy'olimu ey'Abawarabu naddala mu abali mu nsi z'Abawarabu akkiriza kukolako operation nga tewali decision y'abantu bwe gye wava e Uganda. Kye bayita operation kibeeramu obulamu n'okufa baganda bange. Bwe bamaze okumukolako operation
yadde n'okumulekako mu ddwaliro afune treatment, the first treatment nga bamaze okukolako operation ne bamuzze waka. Can you imagine? Bino ebintu mbyogera ne mbagaba ne mba temuli ku bwangu mwesonyiwe obakolako operation mu nsi z'Abawarabu, mu byesonyiwe mu biveeko. Bano abasawo abali wano balinganga abali ku gambolingi. Kye bayita operation kintu ekiriso omuntu nga tasobola na kugamba nti nakiteekeko embeera yonna. Okiwulira kibeeramu obulamu okuba nti bugenda oba okuggwaawo. Kati omwana bamukoze operation, muganda waffe oli naye bamukolako operation era byebyo ebyaliwo. Oluusi oyinza n'okusanga nga kantu kabeera katini nnyo nga ne wodde Uganda ogenda kunywa kihabo kyo owonooterere. Bano ebintu ebyo nebya operation tebabimanyiyo olutuuka wali nti simanya kusala, simanya kola biki, simanya biki nga bakuteekako kasonga bakusala. Baganda bange mwena mbabuusa mu nsi z'Abawarabu ze mulimu mbagamba kimu nti yadde abayindi bajjanjaba era ensi zaabwe ze zisingamu badokita ab'amaanyi. Dokita ow'amaanyi tava mu nsi ye. Kino mukimanye era mukiteeke ku notice. Dokita gwe bayita dokita ow'amaanyi tava mu nsi ye, asigala mu nsi ye. Bano be mulaba wano bamba bazaalidde wano ebitabo tebitereera, tebitegeerekeka. Tovola bano insurance ze batuwa n'amannyo omuto tezigakwatako oluusi waliwo bwe zikoma ne we zitakola. Ebyo byonna simanyi operation, simanyi ofunye katulutu tugenda bakusale, simanyi okugulu temukkiriza operation mu nsi z'Abawarabu zonna gye muli. Kola sente zodde Uganda ogende ewaffe abasawo baffe ab'emulago bakola. Operation bajja gikola ngoba ne oluusi bagaye tuwetaaga n'operation naawe. Just bwekitimbira mpeke owona ekintu otereere. Naye ebyo bye mukkiriza mangu operation temwefula nnyo badongo baganda bange. Omulimu gwonna gwoba ogenzeeko wano nga weetutte weereeta nga weerinnyisa ennyonyi naye baba bakujja nti bakujja Uganda okola mu kiyumba mu nsi gy'olimu ey'Abawarabu oli wa mugaso. Era osobola okugamba nno bwe kigaana mu ntikka enzira ewaka, bwe kigaana omulimu ngusudde. Temwekkiriza bukkiriza mu lwakuba okimanyi oli Dubai, simanyi oli simanya Saudi Arabia, simanyi oli Oman, simanyi my dear, temukkiriza operation mu byesonyiwe. Temukkiriza operation mu byesonyiwe. Operation z'abaana abasajja abasawo be mulaba wano profession yaabwe yes, naye ate bye bakola tebitegeerekeka. Ebyuma weebiri, buli kimu weekiri, malwaliro weegali, naye abasawo abalimu kyovola bano abasinga okuba nga balwadde wano bannyininyini bannansi ate bazirinya ne bagenda e India kuba ye waasigala abakugu. Bano abali wano ebyabwe tebirikkirya. Naye nga rest in peace Lola. Omuwala ono Laura eyafiiridde mu Dubai yagenze okufa ng'alina kye bayita heart infection era nga baasoose kumulongoosa. Neewuliriddeko amaloboozi ge ye kennyini nga nnyonnyola nti banzuddemu heart infection naye mpulira siri bulungi bamaze okunnongoosa nakomyewo n'ewaka. Naye bwe yabadde ayogera nga amaloboozi gava wala. Amaloboozi nga gava wala omukasika musike musoke mumuwulire. Wale bunuma. Wale bunumi. Wale bunumi sina yatukia. Sina maanyi. Sina maanyi. Wale bunumi nnyo buno. Nze nanjayana uyeyanyi. Njayana. So bwe nawulidde amaloboozi ga Laura gano oluvannyuma lw'okumulongoosa, nina vidiyo gye nzijukira Sula Events gye yakola nga yeebuuza ekibuuzo nti lwaki ebiseera ebisinga abantu abalongoosibwa wano ku kyeyo bafa, nti ennamba esinga 90% tetera kulama. Abantu ne bavaayo bangi mu comment section nga buli muntu awa obujulizi ng'agamba nti kituufu bannange tukkirize abasawo b'e Uganda bakozesa obukugu bungi. Era abamu ku baali mu comment section ya Sula Events bagamba nti obuzibu bwa wano ku kyeyo omuntu bakusirisa wenna. Kati ogenda okudda nga organize ezimu zikoze eki zifudde era omala akaseera katono n'okola ki n'ofa kuba ne Laura ono yagenza okufa baasoose mulongoosa. Ate bw'obeera otunuulidde death rates ezisinga ezibeera ku kyeyo wano era owuliramu nti yafiiridde mu ddwaliro nga bakamulongoosa kino bakakola kino. So mu mbeera bw'etyo kyenyinza okubagamba tusooke tulindeko okuddamu okupapira okulongoosebwa. Ekirwadde kyolina kiba kisobola okulinda at least nodda e Uganda
tukkirize kati abasawo b'e Uganda bayinako step we batuuse mu nsonga z'okulongoosa okusinga ebweru wadde nga tuwulira nti omuntu abeera mulwadde e Uganda ne bamusondera simanya miliyoni 2 bamutwale India bamulongoose n'awona naye ekigambo ekituufu era abamu ate bakomawo ne bafa mujjukira ne Katolo Bwama yagenda omulongoosa era yamalawo ebbanga ndoozera ttono era yamala n'afa Evelyn Lagu naye bamulongoosa yamalawo ebbanga ttono era yamala n'afa so ebiseera ebisinga abantu be balongooseza ku kyeyo era tebatera kulama njagala tukkiriziganye mbalinze mu comment section